Abooluganda mikwano gyange mwenna abandaba Yesu yeebazibwe. Nze Umaru Mulinde Apostle Kawonawo Doctor Acid Survivor. Katonda nkozeemu ebirungi bingi. Mpadde omukisa, mpadde amafuta. Abantu bangi baweereddwa omukisa okuyita mu njiri gye mbuulira. Mu ggwanga lya Uganda lyonna kumpi mbuulidde enjiri mu buli kibuga. Naye abantu bangi bawa obujulizi, abamu bembulidde enjiri baafuuka na basumba, abawulizi b'enjiri ab'amaanyi mu mawanga ag'enjawulo, abamu basanga eyo Bulaaya, Bungereza, Amerika. Nasanga omuvubuka yali ankwatira kamera edda myaka 10 egiyise ng'ali mu Amerika, ali mu Amerika. Omulala ne musanga era naye yali muvuunuzi ankwata kamera oluusi nga yatandika ekkanisa ali Bungereza n'abalala bangi. Naye bwe nalokoka nafuna obuzibu nti nava mu ddiini ya Busiraamu, ab'ewaffe bangoba, famire yange n'emikwano gyange bonna be nalina ne bankyawa, ne ŋŋenda mu kkanisa y'Ekibuye Prayer Palace. Naye mba ndi eyo nasanga abantu babiri baali ba mugaso nnyo mu bulamu bwange, Jamadali Awwal Kikomeko, pasita w'e Nateete. Naye okusingira ddala nga sinnamanya Jamadali Awwal Kikomeko pasita mukwano gwange, waliwo eyantwala ewa Jamadali Awwal, ate yali wa mugaso nnyo oyo eyantwala, kubanga bwe bangoba natuuka n'ekiseera nga sirina ssente, obulamu bwesibye. Yali wa Luganda, n'ampa ennyumba w'ensula, ne tubeera ffenna okuva olwo ne tufuuka ba Luganda. Maze emyaka mingi nga simulabako, naye olwaliro Mukama atusinkanyizza, era njagala ababuuzeeko. Kanyogere wano kamera, muganda, abantu bano babuuzeeko bategeere gye tuvudde mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Ebintu byonna birungi. Amen. Naye ate waliwo mu bulamu bwange nange bye ntunuulira. Ne neebaza Katonda okulaba Umaru Mulinde mu maaso gange. Tutudde wano mu Amerika. Abantu abaali batalowoozebwa mu nsi muno nti gye tuli, tulina ekintu kyonna, naye okulaba mu kaseera kano nga mutunuulira, ng'aweereza mu buli kibuga, ng'aweereza mu buli nsi yagambye. Sooka ombulireko abantu bano abatulaba bangi ate mikwano gyange. Ku Facebook tulinako emitwalo nga 4.5 ku page emu, emirala 2.5 ku page endala. Abo bokka capital 7,000. Naye tulina n'abantu bangi abatulaba ku YouTube, kati bonna bali mu kutulaba ddala. Ojjukira otya ebiseera byaffe nga twakalabagana? Ebiseera byali birungi ddala, kubanga mu biseera ebyo twasisinkananga, twabanga n'ekintu ekiyitibwa obumu. Obumu obwo bwajjawo ebintu, kubanga nali ndekeddwa ng'Abaganda bange bannyinaze ne mikwano gyange nga bandowooza okuba nti ndowooza ensi yali ennyiye nnyo, nga sirina kyakola kirala, nnemeddwa ndi feeriya. Bo bwe baakirowoozanga nga tebamanyi nti nafuna ekintu ekisinga okubeera ekintu ekingasa mu bulamu bwange. Kati buli gwe natunuuliranga mu kiseera ekyo namulawoozanga okubeera nga wa mugaso nnyo eri amaaso g'abantu, eri buli kitonde kyonna okutwalirawo. Kati nze okusanga Mulinde namanya ti ensi temulemye buleme, naye waliwo ekyama abantu bonna mu kiseera ekyo kye baali batayinza kutegeera. Ekyo kyansanyusa nnyo, tekyakoma kunsanyusa nnyo, naye ate kimpa obuvumu n'okukkiriza nti ensi eno ng'abantu bwe boogera nti tekungulwa, naye ate ensi ekungulwa, kubanga akungulwamu ye Yesu. Amen. Jjukira ebiseera bye wandabiramu nga ndi muvubuka muto, neetaaga buyambi, naawe onnyamba, naye naawe
Naye neetaaga buya. Jjukira mwe nateeta awo. Ddala. Okozi bayitawo batya? Nateete mu kigagga. Mu kigagga awo. Oba tukiyite kigagga. Omanye edda baagamba. Ne kati bakyayitawo mu kigagga. Ya naye ng'ekigambo ekyasookerawo ddala kikulu baayitangawo mu mpiima erebera. Mpiima? Erebera. Ekigambo ekyo kyali kya Luganda kubanga waliwo abajulizi be battirawo. Kakati mwe abatamanyi waayogera abaakajja mu kibuga. Kwegamba waliwo abaakajja mu kibuga omanyi kati Kampala bo tebamumanyi. Twogera ku kifo bw'okyamira ku poliisi. N'ogenda ku ekikubo eky'ettaka. N'otuuka awo ng'agenda ku makaayi. Awo makaayi wansi w'amakaayi awo. Awo agamba omukulu ono we wali amakaayi we yampa ka boys coat emanju awo ne tufukira ddala buluganda. Naye waliwo ekiseera kye nzijukira nga tutambuza ekigere okuva Nateete paka mu kibuga. Ne tugenda mu kibuga. Kozi twayitanga wa? Oluusi twayitanga eno mu Wakaliga ne tuggukira e Mengo. Oluusi ng'osalinkiriza n'oyita waliwo Lubaga awo. Bigamba nga oyiiya engeri y'obutakusangiriza buli kaseera bantu kukusoma nnyo. Otambuza bigere okugenda okukola ate n'okudda ate okukola kwaffe kwali kwakubuulira nje. Kati nga n'engatto olina okugisaasira kubanga ejja kumenyekera mu wiiki emu. Obwo bwonna bwali buzibu. Nabadde nzijja wano nga ntudde mu nnyonyi ne nzijukira nga njagala okujja okukulaba. Ne nzijukira engeri gye wafumbangamu akaseera kala. Nyumizaako kaseera. Akaseera ako kyali kintu kikulu nnyo mu bulamu bwange bwa muganda wange Umar. Bw'onywa caayi akuyitamu buyise eddakiika 3 ssaawa emu nga olubuto luyoya kirala. Naye akaseera kano nakavumbulamu ne ŋŋamba nti omuntu bw'anywa akaseera si lwakuba nti kagula ssente entono naye ate kakutwalirizaako akabanga. Bwe weesanga nti tofunye katogo mu kkubo tofunye wa Luganda akuwaayo kantu awo kulyamu. Akaseera kano kakukuumanga paka ate lw'onoddayo eka mu mbeera eyo. Naye olaba nti Katonda ayamba nnyo abantu. Katonda wa buyinza. Muganda nga basino tuli mu Amerika. Tuli wadde omboozi oyagala kulya ki oyagala kulya ki ate nekyo oyagala okuhungulira ate nakyo saagala kirya. Naye tojjukira okimanyi nti gwe wasooka okuntwala okwogera ku Crusade tugenda ewa Zaakaliya. Yogera obubaka ku Zaakaliya ono. Ojjukira ewa Zaakaliya ye twali ludda waawo twatubulira wa Kitigoma Mbikko. Twabuuliranga Mbikko. Kati Zaakaliya ono yali musajja eyakwatibwako ennyo Oluganda abasinga obungi. Zaakaliya ekibuga ky'Ejjinja kyali kitwaliddwa nnyo Abasiraamu. Ng'Abasiraamu wegamba bwe boogera ekigambo yagalagaana kirina kubaawo. Mu Busoga Obusiraamu bwali bwattutumu nnyo. Kati n'abeera ng'abeeranga mu kitundu ekyo. Kati bwe yawuliranga eno enjiri ebuulirwa n'atusaba tukyaleeko tugendeko e Busoga. Naye bwe twatuuka mu Busoga naffe kyatwewuunyisa okulaba ki kye twasangayo. Abantu baali ddala mu butuufu basibiddwa mu ngeri esingayo okubeera obubi. Yadde ffe obubi bwaffe bwabanga mu byakwambala na byakulya na byakwebaka na nnyumba naye ate waliwo ensibu eno esingayo okubeera embi eyobutamanya Katonda. Kyatukwatibwako n'Oluganda Zaakaliya Mukama amuwe nnyo omukisa. Era nja kugendayo bwe nva wano. Ddala. Yeetaanengendayo ne muga nakulabye. Mugambe ki? Mugambe timutumira nnyo. Naye omanyi nti ate mukyala wa Zaakaliya oba ojjukira bwe tumala okubuulira awo Crusade gye twabulira gye twasooka okgenda gye wasooka okuntwalako tuva wano mu Container Village ojjukira bwe batundanga biki oba batunda bikyawo. Mu Container Village batundangawo ebintu bingi. Wansi nsaawo. Naye asinza nnyo okunenya lwaki tubujjukira ate ssente zaali zibigula wali ogenda zijja. Naye ontwala ewa Zaakaliya lwe twasulayo ekiro ekimu bafumba omuceere. Mukyala we ye yasooka okufumba embizzi n'engirya. Kati tulya embizzi nze sigiryangako. Nkubuuza oba ojjukira alina kubuuza tugirira mu muceere nga nze mwe tulya kamyu.
edda nali nunda obumyu basajja bandisiza akamyu naye ombuuza oluvannyuma ndozo kyakijjukira omuzadde naye omanyi kye tulidde nkubuuza kubanga yange tebateekako kigoddo ndooza baakitegeera nenkuga nti waikano kamyo bankoko kogwe ndi owoomeddwa ti nondaga ekigoddo embizi bweti bwebeera banyonge naye omanye ekyaddirira awo kinyumiza abantu naye ate gwe saafuna chansi kukikunyumiza bwe yampoomera awo naddayo olujjukira wali tonaba kumpa nnyumba eri olwo ndi mu nkere eno wansi kati bwe naddayo n'enfumba nze nendowooza nenga nti ensiike bweba yawoomye bwetyo eya boyiro yeesinga ntuuka bukya wali awo mutaawo eri awansi abamanye katwe oluyiriita mbwenti ngagenda mu nkere ngulayo haafu kati bwe ngula haafu nyaanya biki ntaddemu ng'afumbe ennyama eno yaffe eya boyiro embizi teyankaluubiriza amasavu gonna nagenda okudda ebigoddo bizanya buzanyi bikoze omukyuzi gwonna butto kale tuvudde wala jagala twogere katono waliwo ebintu ebimu ebyakola amakulu mu bulamu bwaffe omusajja lwe yakuteega tubulireko katono kiki ekyaliwo kubanga abantu abamu tebamanyi mu Uganda naye waliwo ababimanyi ate waliwo n'abali abasiraamu mukwano gyange bangi balaba programu zino naye omusajja lwe yakuteega enteega ziri bbiri naye tusooke twogere ku lumu ova ku paaka akufumita ekiso kiki ekyaliwo ngera bwogambye negezebwamu emirundi 3 n'okusigenda kukyerabira paka lwendifa era neewuunya muli mu bulamu bwange tinasobola ntya okusavaivinga kubanga ebyo byonna ebyalinga bininze nze nali sibimanyi oyo yali Katonda yennyini eyankuuma mu kiseera ekyo incident eyo yasooka omusajja yawagala essimu omanyi effumu abasajja bayigiriza nti omuntu bw'omusalako omutwe ofuna ejjana muggulu kati nze nali jjana eribo naye nga sikimanyi nti bo bagenda kunfunirako ejjana tebeerabira nti nze nejja nakkiriza Kristo singa bakkiriza ekyo kyembagamba bwe baali bafunira eggulu kati omusajja oyo najja n'ekiso nalina mikwano gyange 3 ntudde budde bwa kawungeezi tulinda tulabe tugenda kulinyako takisi kukomawa ate tutambule kutuuka wa tulina okubuuzabuzaamu ku budde obwo kali omusajja kyava bwe tusalawo tutambule tukwate ebintu byaffe netukkirira awo so edduuka eyo yalinga yagenzesa jjabbi taata waddeewo nemusumba mu kiseera ekyo baali nga yakwata omuliro kati nga tuli bweru kati omulabe yali atunula okulaba nti mu maaso ge kati twali bweru awo kati bwe tutambula omusajja n'asooka ajja n'abuuka nga tumaze okusala ku subiri yalinda ebitaala ebimu tebyaliko ttaala amasannyalaze galingako ettaala ezimu ez'oku miti kati omusajja n'ajja abuuka n'essimu nze n'effumu naye nze saategeera nti yalina ffumu nalowooza nti oba yeekyanga mu ngeri ya kungufu kuba yabuuka mu maaso gange naye bwe yajja mu kifo ky'oddigalula n'azimpika ogamba manye effumu bwe batiriri mu muti kuba yali ekigendero lwaki kwali kusala nsi aliwagadde nnyo kaakati bwenjira nenzira emabega bwenti gamba nga bwoba oyimiridde naye nodde mabega ne weefunya kakati mu kwefunya okwo n'atafunawo sipeesi ero ate singa nali sirina gaalubindi ku maaso weesanga yandinzise kubanga ettaala eri bwe yali eyaka yaleeta obuntu mu maaso kati ekiso kino saakiraba nekanga bwekanzi nga ekiso kifubye mu kibatu omusaayi gutiikika emikono okwekanga kati mu kwekanga ekiso ne kijja ne kibuuka ne kikuba ekibatu ne kituukira ddala ku ggumba kati omusaayi gutiiriika naye ndi mabega olwo waawo tunaba ekikubo ekyo kyabanga kyawo wakati ddala wayingiriranga mu kikubo nzikirira ku paaka awo wakati mu kibuga Kampala
omusajja antegedde okunsalako omutwe era omutwe gwange gwandisigadde. Omanyi ennaku zino bawulira ebyabanalukalala mu kibuga balooza byakatandika byava dda. Oluzo oyinza okuba nga yali 1994 kubanga yalinga 1993 gundi yali avuddeyo mu Amerika balabye ekkubo yaliwo kitegeeza 94 yakomawo 94 nga tannaba kugenda kudda kubanga agenda ate n'akomawo 93 kati lyalinga 93 kaakati omusajja bw'amanya nti tebigenze bulungi n'asalawo oba ekiso kikwata kifuba naye nga limaze okugenda ddala bweti wansi nga neewunzise nga talina bwantuuka ate bano abalala benali nabo ng'alowooza nti mwana agenderera ennyo nabo bagenda kumukwata kati ekiso ne kimuva mu ngalo ne kigwa wansi ne tudduka okukwata ekiso ne tumugoba naye ng'omuntu gwe tugoba yadduka n'atubulako. Ekiteebereza otya muganda nga basikwa bw'ova mu famire kukutivu ya busiraamu of course manyi ky'oteebereza kuba nange nali musiraamu naye kirungi ne tukiwulira omuntu okubeera nga omuntu ajjatte munne olw'eddiini tomulina ky'omubbyeko tomukwanidde mukazi tolina kye wamutwalira just olw'okuba wakyusa eddiini kugamba does it make sense kati okuva lwewakyuka kiwulira otya ekintu ekyo kiva mu butamanya waliwo kye tuyita mu luzungu bakiyita kankyogere mu Luganda nakyo ojja n'okulira mu byalo n'ojjako mu kibuga Kampala n'osigaza empisa ezo ate bw'osigala mu Kampala n'onoonya ki ekigenda okufuula feemu ekigenda okukumanyisa erinnya nga nakyo tokiraba kati olw'okuba nti oli mu mbeera efaanana bweti wenna obuzaabuziddwa tomanyi ki kyakkola tomanyi ki bwa waakulaga tomanyi kiki olowooza nti kyekinaakuwa emirembe. Njagala tujjukize waliwo kintu kyabaawo nga tuli nze naawe ne Jamaada by the way bwe wamala okuvaawo ogenze mu Amerika nga nze tebannanjo kya acid mba nva enateete ne mpulira omwoyo nga ngamba okuyitako ku kanisa ya Musumba Jamaada jjukira nti kanisa twakitandikira ffenna Musumba Jamaada nze naawe n'abalala kati naye ne mpulira omwoyo ebiseera bye twali mu kusiiba Musumba Jamaada n'aloota ekirooto nga tukubye omusota gufudde era nanga ndi omusota gwafudde so tetwamanya nti omusota gwali gujjiramu ebintu bingi olwo waliwo omusajja oba yali avuddewo ayagala mutta naye Katonda alina amaanyi ojjukiranga awo wansi ewali banka opposite ne chachi wano wetwaliranga bwebafumbiranga ebikondo ku kagas station waliwo banka awo enyimirira nengamba wa taxi vaamu kwali nokwesaddaaka kubanga taxi etwalira 2 ate nayinamu 2 kati bwenvaamu maze ozibawa simanya ate kinantwala mu kibuga nga bwobitegeera naye nga omwoyo angambye vaamu ate bwe navaamu ne siitamu eryo ekkubo naye mpita muli ne lyemabega naye kyewuunyisa Musumba Jamaada yali atudde wansi nasanga omuntu ayimiridde waggulu ng'amutadde ku gun point naye bwe nakyuka ku kisenge simanyi nafuna ekirowoozo ekikuba eddirisa nakuba likuwe omusajja n'akyuka so Musumba Jamaada abadde wansi omusajja amutadde ku gun point nga yeebuuza mu mutima nfuna ntya akawaazi nziruke laba bwenkuba eddirisa omusajja n'akyuka atunuulira nze nga ekyekangu ekitamanya muzira so oli yategeesedde okukola ki okudduka adduka kkirira omusajja amugoba ne pisto n'ayingiramu eyo banka yali awo sirikale ne bavaayo ono n'adduka ow'emmundu yali amusse naye kale nno ne kiba nti tuyina abantu abayina emitima egirowooza nti eddiini eyaabwe yakulwanirira nitulanga ffe twesiimye nti Yesu atulwanirira waliwo olunaku lwenjagala tujjukireko era twali basatu lunaku olwo n'abalala be twali tubulidde nabo enjiri tuva ku 5 okubuulira enjiri yali y'amaanyi abantu balokose omaze okubuulira awo so ero si yasooka netwesimbamu yasooka netugoba batuganye kubanga era yabangamu abasiraamu era yali musiraamu kyeyamaanyi kwolwo twamusalira n'amagezi Musumba Jamaada n'agenda n'amubeeza bize nga bakaaya n'eri gweno n'obuulira nze nasookawo nenkuwa n'obuulira bantu bangi ne balokoka naye omusajja ono eyakutuusaako obulabe mutubuulireko katono. Omusajja oyo era naye nga bwe
bonna bali mu kiti kyekimu kwegamba ko omutunuulire ng'afaanana atya ko omutunuulire ng'afaanana atya era ye ne bw'abeera mu nnyumba ye n'abaana be abagamba ti abo bagwana kufa era kyenjagadde awo omuntu ono omuwa ekifaananyi ekiki ekyakubaako yakola atya kiki omuntu ono baafuna obugaali mu kiseera ekyo wabangawo obugaali ebicycle bwa bodaboda bwakuba nga tewabangawo nnyo takisi olwensonga nti ekigudo abakajjenateete oba mu kibuga balina okujjukira nti boda tezaali za pikipiki zaali za gaali kaakati engeri gye zaali ez'eggaali kati akola atya kati yeeyambisa omukisa ogwo ogw'okuba nti ono yatuula emabega ku kakaliya ono ng'amuvuga n'amutwala kugamba ne bava eri ku ttaano oba twayitangayo ku ttaano oba katawuni twakayitanga oluusi kabojja kaakati bwe baba bajja tudde batudde omu bamuvuga ffe tutambula twogera mukama kyakoze bulungi nnyo oba nakyo kyayambula okuba obudde bwali buwungeddemu naye waliwo eyali abobisi nga bwe twali kati ng'alina ekiti oba omuggo munene muwanvu bulungi naye teyalina nnyo wayinza kutuula oba nti asimba ebigere akube naye yali ku gaali kugamba nga alina kukozesa mugongo na mikono amagulu tegaaliko amagulu galina amaanyi mangi nnyo okusobola okukola obulabe bwe buti oba okudduka oba okukola kino kati n'awuuba omugo oba kamusa ekigambo ky'obugombe n'aswinginga n'amaanyi ge yalina gonna ekyomukisa omulungi oba ekyomukisa omubi omuggo ogwo ne gunkwata ku mutwe wakati w'obulago n'omutwe emabega wano enkoto n'engulira nga guzze naye bwe yankuba nali sisobola kudduka kubanga okudduka yali amaze okutwala ekitundu ekimu eky'obwongo nalaba emunyenye nga zibuuka bwe ziti amagulu ne gafamba nentagala nengezaako okulwana neme kugwa wansi kubanga nali saagala kwonoona ngoye zange naye nga byonna byabwere wali okubye olugoye lwobulungi twabanga na sente naye nga tugolola najooza ki ate nkyoteekateka giddamu era lazima nengwa wansi ati bwengwa wansi naye nga mpulira omutwe gulimu ekintu ekiwuuma ekityo nga mpulira ekintu kiwuuma kati abaliwo obadde otya bakwata neme kuggwerera ddala wansi saawa dakiika nga 3 twabeeranga nabo ate kati baafuuka basumba balina muvubuka abatoototo Gerard Lutwama yali Lutwama Sebadduka kati Bishop kati Katonda akoze twebaza Katonda olwekyo njagala wofunayo ekigambo kimu kyoyinza okuwa kubatulaba abavubuka abakatandika okubuulira enjiri ennaku zino enjiri yafuuka y'amacati yangi n'ekigambo kimu just ekiyinza okubagomya ekyatuyamba ffe okumalako kiki kyoyinza obagamba just mu sekendi emu ekintu kiri eki nti Katonda gwewakkiriza oyo yekka yagenda okutuukiriza ebyo bye yayogera kubanga si ngero z'abaana b'abantu tetubifuula bufuuzi naye Katonda kye yayogera kyo kigenda kutuukirira ensonga lwaki kati tuli mu Amerika tutudde mu bitebe wano tunyumya tusu tunagamba tugenda kunywa kajuisi tutwere kapooko naye kati wawulira otya tumaliriza wawulira otya nga bakugambye nti musajja wo mulinde uma bamuyirida nakiwulira nemanya nti yes mulwanyi munnange bwe kiba nga kyekiseera yagenze kubanga namanya nti olutalo lazima tetulwana lw'abantu newankubadde nga bantu bano kubanga ye setaani talina mubiri setaani alaba omuntu n'amuyingiramu omuntu oyo n'afuuka setaani kati setaani tatambula ku luguudo wabula omuntu atambula ku luguudo ng'ayambadde ki setaani kati setaani oyo yakolera musajja oyo kati bwe nakiwulya nemanya nti setaani abadde amubaza era si bwe mulundi ogusooka omusajja oyo okusooka kuba nti yali ayagala kukola ekyo ayinza okuba nga yalowooza nti akusaleko obulago naye n'abulwa engeri gy'abikola kati n'amanya nti bwenkola kino era ekyo ku lwange kyanneewuunyisa ne ŋŋamba bugaye nti Mukama
ekigambo kiri kimu kyoyagala gwe kikolebwe era ensala kwentambulira egamba nti Katonda bw'ayingira wano nga betutudde wano ababiri n'agamba nti munsabe kimwagala mu bulamu bwammwe se Katonda nfu ky'okumusaba essente eziggwawo nfu ky'okumusaba obulamu obukendeera nfu ky'okumusaba kino mugambe ekigambo kimu nti Katonda gwe kyoyagala kikolebwe mu bulamu bwaffe. Tugenda kukoma wano, tujja kweyongererawo za wano, ngenda kubaleeterayo emboozi endala nga tuli ne muganda wange ono amuyita Abbas Lyombya yali musiraamu n'alokoka. Abasinga abali abasiraamu yatusooka okulokoka, yabuulira enjiri ey'amaanyi mu Uganda era ne kati akyagibuulira. Gwabadde takyamuwuliza nga ogamba oba Abbas yalaga wajjali abuulira enjiri wuuno tafanga. Abasiraamu abooluganda mulukuke bulokosa. Abbas Lyombya ali ku muliro w'amaanyi nnyo era bannayuganda bonna ababuulizi b'enjiri. Ekirala mu abakatandika okubuulira enjiri, nze nabulira enjiri nga n'abasajja bano ndi mwana muto, tetwafanga nnyo ku ssente oba ebintu ebiggwawo. Twatambuzanga ebigere emizindalo twagyetikkanga, twanywanga obutunda obw'omu buveera tuteekamu akaseke va ku bino ombulizi bamuleetere juice naye ne tukagabana nenywako akatundu noono nanywako akatundu kuweweeza bulago kubanga twabulizanga mimwa. Naye Katonda asasula nga bwe yayogera. Njagala tukomeko wano ate tujja kweyongerezaawo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama Katonda abawe omukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina.